kati teryagamba njagala ogukute eno teryagamba njagala ngokokose nze wamenya dda mwana gwe mama kyana gwe wamenya dda ekyana kinze kyamumenya dda naye kisookera ddala kansooke nebuuze buli we muba muzinamu wooti teryagamba lwaki omukono gugenda eno nze ngambye nze nzinyewe nti kati teryagamba ndiwo okwata wano ku mutima naye nga tulaba akaseera kano ku U24 TV Talent Sport Show Obis Rujage Manyaganga akaseera kano anegatiddwako Violah Nakitende oluusi wenjogera ku Violah Nakitende nange side ene eddoboozi lifaamuko kozi simanyi eriri eririmu ki Violah eddoboozi yo lirimu ki eddoboozi yange liri nnomo nga amaloboozi g'abalala nedda nnyabo nga bw'oyogera nange era bwenjo nedda nnyabo ekyo nze ekiganye ku lwaba tulaba eddoboozi yo teriri nnomo liri nnomo kubanga teri nnuma sina kyendira wemba nyimba kuwalaavu naye tosimula kuba gwe tatabulamu otuusa waawo wogamba tosiimuula obeera mukakkamu bulungi naye waliwo zino z'otuuka zino ez'ekidongo zino zitatabulamu ezo eddoboozi ne ligirira ddala kiki oteekawo buteesi mbeera kisinzira ku luyimba lw'oba oyimba sobola kuyimba tosima ningamba kuwalaavu nedda batatabulamu n'omuduumira kuba ng'okuduumira kisinzira kuyimba lw'ogenda okuyimba mba nina kuyimba tosiimuula nina okukakkana kuba mbeera musaaba taata yes Violah Nakitende buuza ku batwala ku U24 TV official abatwala ku U24 TV mbabuuzako nnyo bafanizi bange mwenna abanjagala nange mbagala nnyo mmanya nze Violah Nakitende omwana atatudde omwaka guno tubale oyina ennyimba mmeka cause go fulumiza music nyimba ziringa 7 songs 7 tosimula toyuga wankuza ndiwo omubwati tatabulamu ne kasukaali ennyimba 7 kasukaali lwotanakolera video sinalukolera video Violah Nakitende kulaba for the first time manyi nze kati gwe nkumanyi nnyo but wali abatakumanyi side eno katono nga tudduka soko tukubira ekifaananyi Violah Nakitende yani biki yatambula atya biki Violah Nakitende ndi muyimbi neddira lugave nzaalibwa Luweero nasokera kayimba bakayita ondooleza abasinga tebakamanya nenzaako tosiimula tukakola video abasinga bakamanya kabakolera nnyo nenzaako wankuza ne Shidi Style yali korabo netugenda ku Toyuga kabakolera nnyo ddala abakyala Toyuga nyoza gwena tukola ki Toyuga ndiwo paka nakati wendi sawa zino na tatabulamu then nakasukaali gamba era nakano kwongereko omuyimbi asinga okubeera ne love oba ayimbako nnyimbe nze asinga okubeera ne love ate ngera ngiyimbako love ogiina ku baani okusingira ddala ku muti nanze muntu nga njagala tetujja kale mubuuza amannya gamba nti ku bbaawo ku lujja abafa mufe ogiina kunze maama nje kulinako ne wa kamera oyo sebo tobyongeramu wa kamera sigala ku kyalujja kale nje kulinako taata lujja ndirondaga ku laavu eyo sawa zino wenyini mukulaga laavu nedda nnyabo tekimala nze manjaga londaga laavu ebyaddala kati wano wenyini ndi mukulaga laavu tuli mu kwogera mukwano this is love yes gwe laavu yo ng'ogiraga mu mbeera nga si yasanyu bulungi nnyo ekimala but anyways Violah Nakitende kati atulaba still for the first time tubala wakayimbira bbanga ki 2 years nga music mungi myaka ebiri okufulumyako rate y'okufulumya eyimiridde etya rate y'okufulumya kisinzira nze kasa tukola oluyimba ne lutunyumira ffe management nalikolebwa video liba lulina okuteebwa kuba kati nze nina omukisa nti audio studio weri n'omuwandiisi waali ebiseera bisinga tebituzibwalira nnyo then wetutunulya still ozotambula from Sabula oli mu Sabula ni mu Sabula management Sabula management eno wajegattako otya najegattako nali nzize ku backingham mukwano gwange Alvin Case yali ampise mu backingham studio then awo Sabula boss we yandabira netwogeramu nekiwalako akabanga katono nga sinayingira mu Sabula paka wenakkiriza nenyingira mu Sabula management akabanga akakatono kiki wali okyetegereza obutayingira Sabula nali nkyebuzaako ku baganda bange bakulu bange yes ate wasooka beebuuzaako ng'ogenda backinga up
kubanga already nali mbackinga. Lwaki ate waweebuuza ng'ojoyininga? Already baali bakimanyi nti mbackinga. Kati ekyo kujoyininga kyo nalina okukibategeezaako nsonga bingi byali bigenda okukolebwa okusinga te okubackinga. Kyokubackinga ngenda genda mbackinga enveeyo. Nate management eba ina bingi. Yes, bingi. Abalina management babimanyi. Kye kiyinza okubeera ekyenjawulo mu ggwe but ekyo nja kibuuza management. Nalyebuuzizza ddala management eno yasinziira ku kyokubeera ng'etwala Violah Nakitende okumugamba nti kati katumuleete tumusayiningeko omuyimbi. Nze sigenda gamba muze asinga okuyimba mu nsi oba mu Uganda. Just ngenda kwetwala ng'omuntu w'omukisa ali lucky. Waliwo abayimbi bangi ababakins baaliwo nga bajja bangi nga bayimba naye just ngenda gwali mukisa gwange. Musically mu time yo waliwo backing up waliwoko abayimbi ab'amaanyi bewa backingakoko ng'ojje Calvin Keys naye abayimbi ab'amaanyi tandisa babackingako Masaawo nali nakasoko backing Calvin Keys ne backing n'ennyimba endala awo ez'abanene. Tutajja kwogerako essaawa bangi. Naye ekyokubackinga apo kyakikola oba kyakoma wali? Nkikolamu naye si buli kaseera. Lwalumu. Waliyo ennyimba kati ze tuwulira nga mulimu Violah Nakitende eddoboozi wansi eyo? Mweziri nyingi. Awulirize nnyo ennyimba ezikolebwa Sabula. Zikolebwa Sabula ezisinga obungi. Nteekamuko, yes. Okay then kati tutunuulire music wo. Nnyimba zitambudde awo nnyimba 7 naye njagala nnyo tutunuulire kati Ndiwuwo. Ndiwuwo ani amuwandiika? Ndiwo Nikolai. Erinnya munene ndyerabira. Erinnya lyewera yabadde manyi nti abawandiisi olina bangi. Abawandiisi kuba kati olimbala ngo ololoka ndowooza. Lwewandikibwa Nikolai sigadde Sabula boss. Sabula. Akikwasaganya Digibawa. Producer ow'ettabbu ennyo omusajja oyo alina music back to back awo emyaka gino ebiri egisembera atagyefuze nnyo. Cause last year yayina ennyimba eza toppinga chart mu countdowns then still this year era nalwagezezaako okubanga era proving nti Sabula yoyina okuba ng'onnoonya eŋŋoma oba onaalookinga. Ne Violah Nakitende jajja zindiwuwo. Era omubwati tatabulamu. Naye batukusuubireyo okukolako ne baproducer abalala. Olinayo projects n'abalala? Ekyo kisuubiro kikozesa. Osuubira kisuubi naye toyinaayo? Siinayo project na producer ina mulala naye nga nawuliddeko project eddako tinjogikolako producer omulala. Okay, kiba kyakabi nnyo then. Violah wange ono omuwaati so togere kayimba omuwaati 00 n'antameggwa yali korabo 00 nange Violah Nakitende 00 ye muwandiisi 00 yawandika ne Sabula boss ne bakikwasaganya babiri. Wa feeling out how was the experience more oliyemba? Tekyali kibi nange nawulira bulungi nasonga yimba bulungi 00 ayimba bulungi so amaloboozi gegatta obulungi bwe gati kyakola bulungi. Then 00 ali under Sabula naye? Tali under Sabula. Sabula erina gweka? Erina nze nzekka for now. Kale tutambulira awo mu mbeera y'emu okubeera nti gwe erina wekka waliwo ebyatambula awo nti gwe ne Sabula boss? Yaki? No, nze ne Sabula boss. Waliwo mwaviirako ku level y'okukwatagana ng'omukozi ne boosi mutuuka ku level y'okwasaganya ebirala? Omuntu yenna asooka okuvayo n'ayogera ekintu lujja olaba omuntu asooka okuvayo n'agamba Isaaka yakoze nenniifa bwe bati naye nga te olusisi bwe kibeera kuba kati nze nsooka okuvayo ne mbanyonyola naye era omuntu agenda gamba si kyekyo naye nga nze ne Sabula boss it is business. Ekyogamba omukyala yakitegeera? Ani? Mukazi wa Sabula boss. Ebyo bya famire yaabwe sibimanyi. Mwene embeera Violah. Olaba atulaba wano kati agenda tandika lwaki atidde okukyogerako mu mbeera weeti nti kyalimu ggwe kyalimu Sabula boss ne kibaamu ne mukazi we. For that case okijjukira bulungi? Nkijjukira. So nembuuza nange nti wakati mu mbeera nga mumaze okutegeeregana nti Violah ebibyo bya business boss na mukozi omukyala yakitegeera? Kati ekibuuzo era lujja taata wange ogenda kisindika wa Sabula boss your family that is a family then nange mba nkwasaganya bya kuyimba. Yes. Okay then ekyo tukireke
do you connect ne mukazi wa Sabula Boss on a friendly basis munyumyamuko? Tunyumyamu. Mu wiki muyinza onyumyamu emirundi emeka? Buli lunaku. Ate buli lunaku mba mubeera waka weewamu? Nesi weewamu kuba ku studio ebiseera bisinga ngendayo nnyo nnyo. Balina bingenda okukola. Kati ngendayo nnyo nnyo. Mulaba, tweraba, ne tunyumya. Ne musanyuka? Mwewa ku bulabo bwa birthday? Birthday yange temukoza birthday. Eyo tennatuuka naye ng'eyiye yatuuka. Simanyi. Viola wange omubwati. Asitalavu oyina yange. Nasigaza gwe. Waliwo ayinza okwebuuza eyo inspiration ya Violah Nakitende agijja kwani? Cause man power gy'oyina nga osindika waaka y'amaanyi nnyo. Inspiration yange eri ku bantu bangi. Naddala ng'omuntu akola ekintu ekinchallenginga. Oyo omuntu aba inspiringa nnyo. Bw'otunula Titi ebiseera eby'emabega. Ready Titi oba Ready Titi? Ready Titi, ready. Waliwo amuyita ready ne bimbuzabuza. Omulala amuyita ready ate ne bimbuzabuza. Yes, oyo yali wamaanyi nnyo mu kuinspiringa mu music. Arina Mbiru. Naye yankolera nnyo nnyo. Alina engeri gyali yakozesa eddoboozi nga alizanyisa. Nga nchalenginga nnyo. Era nalinga eyo waka. Natekamu ennyimba ze ne mukupa Irene netandika biyimba byonna nga bibiri byonna ne biyimba so kati abo bankolera nnyo nnyo kutuuka ku kyendiko. Ne mwali baddemu kainda kusaasira Mary Butter somehow nabo balungi siso agamba nti babi balungi. Mary Butter is good ne kusaasira mulungi. Kati kwegamba kino kye tuwulira kiva mu ggwe ng'omuntu tolinaawe wadde k'otunuulira kwabo babiri b'ensembe kozi wano mu energy yatatabulamu wano ndiwo wano. Mary Butter aba takyasigadde nedda naddala mu kaseera ng'abadde yawummulamu. Nze nayimba buyimbi. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Nze Violah Nakitende banange abalabi ba U24 mwena mbawishing Happy Christmas and a Happy New Year. Banange Merry Christmas. Mulye mere, mulye omushwere, mulye nyama. Mbagala nnyo kasoda chere mugulye, kapirawo mukalye. Nakatoka kanyigema meri mu kyalo ngenda kusalako tukalya nti akachere n'akanyama. Abagizi bange mwenna mbasubiza bakuba omuziki mwaka ku mwaka tetugenda kuzikiza munjagale mumpagire mbagala nnyo. Kankuwenze nga sekupimira baby kuba gwe tatabulamu n'omusajja tebamupimira kubanga yajegola ye tatabulamu gwe Violah Nakitende.